independence okufuna ministry nga y'abavubuka ekiikirira ebizibu by'abavubuka ng'ate promotinga ffe ng'abavubuka mu ggwanga ministry of youth mu ggwanga lyaffe ate nate era nga tuyina minister nga youth simanyi oba ontegeera kuba omuntu ng'oyo aba ayina touch ne ba youth aba feelinga what the youth are going through aba asobola okukiikirira abavubuka in all capacities nga ye so ffe nga ffe tulumirizibwa olaba mbu mu ggwanga nga Uganda tetulina ministry eyo nga batugattagatta Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.